Alright, the road to Budapest, olugudo olugenda mu kibuga Hungary, mu kibuga Budapest mu ggwanga lya Hungary. That is UEFA Champions League semi-finals. Tuli ku second leg. Amanya Edwin Hats Bomboka, that touchline news, likinga, subscribinga, commentinga, twabenge jetambuzamu ensonga. Anti tolekedde. Esawa yonna tuyingira empaka za UEFA Champions League second leg natikati abasajja beekuba goal, abasajja beeyira magol. Mujjukira ku first leg mu kibuga Paris mu ggwanga erya Bufalansa abasajja beeyira amagol era buli omu yajja n'ekisere ekikye wakuba omu ekye kyajjula bulungi omulala nekigenda nga kibulako tugenda nene wagenda bawazibu nnyo lwa nsonga nekyali mu kibuga Madrid kyali kiralamu nnyo. It was a tactical masterclass between two the best defensive clubs ku Bulaaya. Ega club ya Arsenal egena kuba echaza club ya Atletico Madrid. Jukira wano wetuli teri bino byebagamba simanya awe goes road tebikyakola no tebikolawo tebiriiwo kuba munno mumatize aveeko adde waka olugendo lusazeemu goyongereyo paka mu kibuga Budapest mu ggwanga erya Hungary. Katutandikire wano tutandikidde ku mpira gwa Arsenal Atletico Madrid. Ompira ogenda okubaawo olunaku olwokubiri. Ompira guno eno round yasooka ompira guno gwa goal emu ku emu era zonna zali goal za penalty. Ku side ya Arsenal goal yateebwa Victor Gyökeres era Arsenal yasookayo era ng'eyita mukanya wabula ate era pia timu ya Atletico Madrid nejja negatta omupiira ng'eyita mukanya omupiira gugenda goal yali emu ku emu era nga kanya ka club ya Atletico Madrid kateebwa omuvubuka Julian Alvarez. Tugenda mupiira guno eno nga Arsenal alabikanga yasinga advantage ku club ya Atletico Madrid. Lwaki? Nti club ya Arsenal knockout stage yonna tuze tugiraba naddamu mpaka UEFA Champions League season eno ezze nga ekulembera ubanga ejja ewuwo kubanga yakulembera ekibinja yakulembera table kubanga mu bibinja byere byabana twavaayo katuzanya kibinja kinene nnyo yakulembera ekibinja bokulembera ekibinja bana advantage nti ku mpira gya knockout stage obanga gwe asooka okukyala no bana advantage esembyayo mupiira ewuwo. So ya advantage club ya Arsenal gyeyina essaawa eno tegena yasooka n'ekyala club ya Atletico Madrid kati ezze kukimalira ku MS Stadium. Tugenda mu mupiira guno eno nga mwana mulezi Victor Gyökeres akolezezza nga de Bukayo Saka da Star Boy naye akomyewo. Mwamulayo ku mpira gwa weekend yakoze goal n'okuteba n'atiiba yakomyewo kuva mu injury. Jukira first leg ya UEFA Champions semi-finals twali mu kibuga Madrid ku kisaawe kya Atletico Madrid. Bukayo Saka yajja obudde bugenze yajja eddakika zigenderedde naye ate yakola bulungi. Yakomyewo ku weekend yalaze omutindo nalaga abawagizi basenye essanyu n'essuubi nti either ku Premier League oba ku UEFA Champions League babawo na kimu. Kati bagenda okujja mpira guno eno nga club ya Arsenal erina enkizo y'amaanyi wabula ate teyeyibaala nti egenda kuba na advantage nti egenda kuba ku MS Stadium wemaze emipiira 15 emipiira 15 ku MS Stadium nga teri tiimu eva mu ggwanga erya Spain ejjawo wini. Atletico Madrid ejjenga ekimanyi ate alina okujja ku Atletico Madrid ejjuke nti wano season eno yennyini mu kibinja yajja ne bamukubirawo omupiira mulamba gwali golo nnya ku bwire tiyalengera katimba. Vola bayajja ku second leg nga tageza kuwa club ya Arsenal bibangirizi byamu waluli eri lwasonga luli yamulagako nti musajja w'amaanyi nti oyinza okugamba club ya Arsenal empira gino egiwedde ng'ojjeko gwafuna mwewugute 3 bwerere n'ate gubaddemu golo za kuyiya emu bwerere 2-1 kwegamba nga enjawulo ya golo club ya Arsenal kuwangulya empira sinjawulo nene nnyo bayagala club ya Atletico Madrid ne guvayo golo emu nti bale tebateeba nnyo n'ate bweggule nnyo akulaga nti asobola okukuyuzayuza n'akuwaza otamusuubiramu. Tugenda kujja mpira guno eno nga buli omu awamu n'ekitiibwa nga club ya Arsenal emanyi nti timu ya Atletico Madrid esobola omukosa ne club ya Arsenal emanyi ne club ya Atletico emanyi nti essaawa yonna ensobi bwekolebwa basobola omuyuza. Club ya Arsenal egenda kujja erumba omupya naye tebeemanya nti esobola kulumba club ya Atletico Madrid dakiika 9. Basajja bakugu nnyo mukwata counter nga bayimya ku busajja Antonio Griezmann ne musajja mukulu Julian Alvarez yabakuba penalty luli ku first leg omupiira ogenda bamuzibu nnyo. So ekinaba mupiira guno yenna ayitawo agenda abenga yesogga ekibuga
Budapest mu ggwanga erya Hungary alinde agenda okubanga ajja ayitawo ku ttiimu ya Bayern ne ttiimu eya PSG. Gwe mpira gwe tugendako. Bwe tugenda ku mupiira gwa Atletico Madrid ogwa club ya PSG wegenda okubanga etunka ne club eya club ya PSG wegenda okubanga ekyadde mu kibuga Munich mu ggwanga erya Germany egenda kutunka ne club ya Bayern Munich ku kisaawe kya Allianz Arena. Club ya PSG ekyadde ku bimu ku bisaawe ebikyasinze okuba ebizibu season eno. Butunulya gole ezinywedde ku kisaawe ekyo kuba kyaddewo buza club ya Real Madrid ku kisaawe Allianz Arena banji bagenda batyawo mu kibuga Munich nyini nga wakakiyingira naddala mpaka zino eza Bulaaya. Jukira nti club ya Bayern Munich mu ggwanga lya Germany twalibwanga omulangira tuvulaba ne league egitwala ejeddiza. In fact ne season eno nyingi etwogereramu bamulangirya ddanga omuwanguzi. So club ya PSG egenda kujja nga basajja begenda okukwata wadde ebakulembedde goali emu ku bwereere naye ate ekisaawe kye bagenda okugendamu n'ekibuga kye bagenda okugendamu balina engeri gye bakisaanikira. Nti aba Real Madrid babaga basaanikira ekisaawe aba club ya Bayern Munich basaanikira ekibuga kiramba Munich. Gwena ajja okuyingira ekibuga ekyo ojja omanyi nti wano wengenze Mukama yayamba. Mukama abatali naawe ovaayo nyindo yenkata. So club ya PSG n'abatebi baayo abayiwo amagoro ku first leg ku Parc des Princes mu kibuga Paris mu ggwanga erya Bufaransa bajje nga bamanyi nti wanene we baraga balina ate okubanga bayiiya nnyo okusinga ne we baali luli. Omuteebi Ousmane Dembele, Kivisha Baskelia ne Desire Doe balina okujja nga ate ku luno bakambwemu. Wabula ate we bajja n'obusungu obungi bamanye nti ne side eri waliyo abasajja b'ettabbu. Waliyo omusajja omukambwe season eno Omungereza Harry Kane kyakola abasajja katali mugozi nga 54 in all competitions season eno. Eno ye season ye ng'Omungereza ye season ye esinza okumutambulira obulungi ng'omuteebi ateeba golo mpitirivu. Kitegeera nti club ya PSG ejje mupiira guno ng'ekimanyi nti Harry Kane yakoleera musajja mukambwemu ate mukubanga akoledde alina omusajja amutambulirako. Omusajja enzalo ez'Obungereza naye ng'omupiira agusambira ggwanga lya Bufaransa Mike Olise. Club ya PSG bw'ejjanga tenywedde ebuze club ya Real Madrid. Ebuze club ya Real Madrid kubanga wakati Harry Kane ng'akulumba emabbali eno waliyo omusajja Mike Olise oludda luli ne wayitayo Luis Diaz mumujjukira bulungi ku club ya Liverpool bagenda kujja nga bakambwe ennyo. So n'omurundi guno tusuubira goolo kubanga zigenda kunywa ludda n'oludda. Ekisooka advantage club ya Bayern Munich gyerina eri waka ku kisaita Allianz Arena. Embeera ebeerawo nga club ya Bayern Munich ezannya naddala ku Bulaaya mugimanyi bulungi. Essaawa ekijjula ne kibooga. Ekibuga Munich kisaanikirwa abawagizi ba Bayern nga tolina w'obayita. So club ya PSG ejja ne goal advantage naye ate ku kisaawe kya Allianz Arena goal emu tegiyamba. Jukira mu first leg club ya PSG yakulemberako guno omupiira guba 5-2. Wabula Bayern ngayita mu defender Upamecano ne musajja mukulu Luis Diaz
bakuba gora wezamangu wakana ngompira guli 5-4 sinya kilabu ya PSG yamanya kenkulembedde omupira gwenenja uli ya golo 3 kanzire mabega bana abasajja nemebawa space zinumba nnyo nyene na advantage ya golo 3 mu second leg twandigambye nti kale bandi badi safe naye ate basigala balumba basigala begudde ate nga defense wise si balungi wadde ne kilabu gye balumba omwayo kilabu ya Bayern Munich mu defense si nnungi naye nga bwetabuka ngeri kwa Allianz Arena zidde okunywa so abatendesi bonna babiri Luis Enrique ku ludda lwa PSG ne Vincent Kompany ku side ya Bayern Munich buli omu ayina engeri gy'agenda olumba mu game eno ey'enjawulo musuubire ekyenjawulo naye nga asuubira amagolo gonna okuba nga agenda kunywa oludda n'oludda amagolo gagenda kunywa oludda n'oludda sajja bagenda kwerumba omupiira kubanga bonna balina abateebi abalungi wabula ate kilabu ya Bayern Munich talina kukola kwe kukiriza abasajja bano okufuna goal ey'amangu wabula bo bakikole kubanga kilabu ya PSG bwe naafuna goal ey'amangu kubanga mu counter balungi nnyo nga bayita mu mwana mulenzi ono Kvisha Vasqueria ne Ousmane Dembele sako ne Desire Doe nga bakuzizza emabega ku misinde gya Ousmane Dembele ne shot on target zaayina bakutunulamu kizibu muwona kilabu ya Bayern Munich ne kilabu ya PSG ku Allianz Arena zigenda kudda okunywa tulabe ani agenda mu kibuga Budapest jukira omupiira guno ogenda kujja ku Lwokusatu omupiira gwa Arsenal Atletico guwedde nga tutegedde ayiseewo ku Arsenal Atletico okubanga agenda ku finali tunaba tumutegedde nga tumumanyi wadde nagwo si mwangu kale gwaliyo nenkuwa ekibuuzo nti gwosuubira ani agenda okuba ku finali tuyinza okulaba Arsenal ngezanya kilabu ya PSG Arsenal ngezanya kilabu ya Bayern oba Atletico ngekwata PSG oba Bayern golowozani ayinza oyitawo omutima gungamba twandira bakilabu ya Arsenal en opinion yange twandira bakilabu ya Arsenal ngaise ku Atletico Madrid ngekute kilabu ya Bayern ngekute kilabu ya PSG sorry naye ate omutwe gungamba nti PSG tesobola kuwona omusajja asitudde omutindo season eno omungereza Harry Kane engeri gyali motivated season eno ne golo zaatebye sisubya ni kilabu ya PSG eyinza omuwona waddenga omutima gungamba mbu twandira bakilabu ya Arsenal ngekwata kilabu ya PSG mu kibuga Budapest mu ggwanga lya Hungary empaka za UEFA Champions League semi-final second leg ani ayitawo ku Arsenal Atletico sako ne kilabu ya PSG ne Bayern tulabe ani agenda mu kibuga Budapest amanya Edwin Hats Bomboka da Touchline UG commentinga likinga subscribinga tulabe nga